Sagirinya tawumula. Sagirinya tawumula. Ngamba mu constituency yange eri Kampala ne constituency yala ni eri Kampala. Lwaki ebintu bino ate byagwe Masaka tibakwatanze n'alani abe Kampala ate abava mu constituency ezo bonga teri abanyezeeko. Ebintu bino byali Masaka. Masaka wali abakulembeze b'enyo. Naye lwaki ddala bajja ne bakwata faabe Kampala. Ebibuuzo ebyo bimwandibaddenga mwebuuza. Constituency yange eri Kampala ne constituency yala ni eri Kampala. Lwaki ebintu bino ate byagwe Masaka ate bakwatanze n'alani abe Kampala ate abava mu constituency ezo bonga teri abanyezeeko. So ebibuuzo ebyo bimwandibaddenga mwebuuza. Segirinya Rwana, Mr. Update, fight hard, Mr. Update. Ebyo bigambo bya Muhammad Segirinya. Bituukidde mu mbeera nti ali mu kulwana Magombe gyali. Ng'alwanyisa abatemu abo abaamutemula. Era batandise okuvaayo okwogera kati amazima. Era Mpuuga ali mu kattu ebigambo byamusobyeko. Otegedde. Kyagulanyi yakyogedde n'ajjayo omukulu Sewanyana omubaka. N'amugamba mwangambanga mutya mukomera nga nze okubakyalira. Sewanyana n'addamu n'abyogera. Ebikakasa nti nno General Museveni akozesa omukulu Mathias Mpuuga Nsamba era gwe yakozesa okutuusa obulabe ku mukulu Segirinya Muhammad. Otegedde. Kati wakati mu kwekangabiriza mukulaga mbuno tewali musango mumpayiriza Kyagulanyi ovudde ku mulamwa tokyali ku ebyo ebya struggle givuddeko simanya tokyakola biteekeddwa kukola kanfuna okulwanyisa Museveni atuze kunze Mpuuga nga akaliro katuuse nga ansi etuuse nga Mathias Mpuuga Nsamba waali wamubabiridde. Able to settle some of these issues. Mpuuga yavuddeyo nga yeewozaako ku bigambo ebyayogerwa omugenzi Muhammad Segirinya nti lwaki nze akiikirira e Kampala ne abaana bakiikirira e Kampala bakwata muffe ne batakwata bakiikirira Masaka. Kiki ekiri emabega wa kino? Ebibuuzo ebyo mu byebuuze nnyo. Kati Joe Kyagulanyi yavuddeyo n'alabisa bwadde ng'abeereyo ne Sewanyana ng'amugamba mukama wange ensonga zitwagamba nga mukomera kituufu zalinga bweziti ne bweziti. Kyagulanyi n'agamba naye ebintu bye muŋŋamba mu nkukutu temaga byogera mu lwaki n'amuyita nti Sewanyana jangu ebigambo byeyogerere. Sewanyana n'ajja n'akakasa nti ye kituufu Mpuuga ali mu lukwe ne General Museveni kubanga Mpuuga yatwala Muhammad Segirinya n'atwala ne Alan Sewanyana wa General Museveni n'abawa ensimbi bakole omulimo Segirinya gwe yagaana era y'ensonga lwaki Segirinya kati mufu. Obutajjayo obujulizi kyekyassa Segirinya nga tebagala obujulizi buveeyo. Ko Kyagulanyi nti njagala ojje mu ŋŋambi ebigambo bye ngamba kyalidde mu kkomera. Omukulu Sewanyana n'abyogera. Mpuuga yavuddeyo ng'ayaka ng'abumbujja muliro. Sooka owulire. To be able to settle some of these issues. Mr. Kyagulanyi, Mr. Sewanyana's ilk, we shall meet in court.
probably they will help court and the families that are demanding for justice to go and tell court what they know. Because they seem to know a bit about what happened in Masaka. I think the best place for them to help the nation understand it better is court. So I wish them luck, but I want to encourage again Ugandans who want to stay in Uganda not to give up, not to be diverted. We know the task Mr. Kyagulanyi was given, but I think some Ugandans were not so clear about it. I tried to encourage him to be strong. I failed. I was fought. Thankfully, I have some courage with me, not to really be diverted. Please rise, rise and rise. Thank you. We rise and rise. That's why wabba Sseggirinya n'omujjama kaage njagala tujjukire baganda bange. Sseggirinya agenda mu ddwaliro Nairobi. Ya Sseggirinya n'akomawo nga embeera etereddemu. Kyagulanyi n'agenda mu maka ga Sseggirinya, Louis Lunga n'agenda mu maka ga Sseggirinya agenda ku office e Makerere Kavule. Then Lubongo n'agenda mu maka ga Sseggirinya ne bafutusa ne bagenda nga bagende wa Sseggirinya omukyali akumuzaamu amanyo muwa mulaalo kubanga baamusiba mugambi kati oteredde they just associating n'abantu obulamu bugenda kudda. Sseggirinya n'akumona atali okubera ne bafutusoja n'abantu ab'emikwano gye batandika okuseka okuba olwali. Mpuga alaba guli gutyo ng'omusajja agenda kuwona ajjeyo ebyama n'amuwamba n'amubuzaawo n'amutwala erungujja ne nnyina n'abakweka mu kizimbe nga balimu abo twali akkirizibwa kugendayo. Kati abasawo bagambye genda odde mu society eyo genda odde mu mikwano gyo odde mu associating n'emikwano gyo mu kuba ebirwali mu kuba emboozi obulamu butereera oddemu. Ate omuntu n'ajja n'akuwamba n'akubuzaawo kubanga waliwo ddiiro eyakolebwa Sseggirinya nga kimulya n'agamba sibiriimu. Okitegedde kati Sseggirinya bamukwata tugambe bamukola batya bamukwata ne bamuteeka mu kattu nga talina bwakavaamu nga bamugamba bw'ogezaako n'ogaana tugenda kuggyayo ebyama. Musajja watu ng'alina okukkiriza agende naani n'empuga baana naye n'abeera erungujja. Kati stress eyo depression zeezo obwomu obwo nga talaba ku bantu be talaba ku mikwano gye tewali amukyalira bamutadde mu Sseguusi bye byatta Muhammad Sseggirinya oba ompulira nga kwotadde n'ebirwadde obutwa bwe baamukuba byonna bye baakola. Okitegedde kaakati waliwo ensonga eno njala tutandike tuti avubuka kaaliko kakyali kange ka Luwemba Luuswa. Luwemba Luuswa gwe naawe nakulabye oyina ky'ovuga okomyewo mu kintu kino twogera birala naawe oyogera birala oyina by'ovuga n'essebo tukulaba era ngenda okukulabula bwe tutyo bwe twakulabula luli Luwemba ne nkugamba politics wo nakola video nali nsobola okukubira ne nakola video ne nkugamba politics wo political career yo gwe kennyini oli mugituulako gwe kennyini oli mugitta enotawuliriza era agisse. Kati Luwemba Luuswa eyali omuyambi wa Sseggirinya. Sseggirinya yayitamu ne kaadi ya National Platform n'awa Luuswa ono omulimu eyali kireerese talina kyakola. Okitegedde ne bamuwa omulimu n'atuuka n'okutwala mu mmotoka Sseggirinya gye yamugulira. Mmotoka gy'alina Sseggirinya yagigula naye yagigula yali magumi tasobola kutwala mmotoka ze yagula. Okitegedde ono gwe baagulira emmotoka ne bamuwa n'omulimu olwa kaadi ya National Platform ewa Sseggirinya n'ayitamu na mubaka wa Parliament wa Kawempe North. Yakolagana n'empuuga baana n'akolagana ne Ssewanyana ne bajjawo obulamu bwa Sseggirinya. Be baamutwala gye baweera Sseggirinya ssente ezaaviirako Sseggirinya obuzibu obwamusibisa. Okitegedde ono amanyi ekituufu kuba lwaki nkugamba bwe ntyo mukyala omu ku bakyala ba Sseggirinya so abadde atambula ne Nalukoola yavayo n'agamba nti ono yamugamba kankutwale gye natwala dadi batuwe ssente tuwangule. Ko mukyala watwalayo dadi amaliriza afudde nange yagala ontwaleyo nange banzite omukyala n'akiviiramu awo. Katono ayina bwino mungi gwamanyi ne Ssewanyana n'empuuga bali mu kakiriiki kaabwe. Okitegedde kati Kyagulanyi yagadde kulabisa bulabisa Ssewanyana nti nze nkoyo biŋŋambira mu nkukutu jangu obyogere wano n'abyeyogerera. Kati ejje livuddeyo erya mpuuga maana
bwe baakolagana okujjawo obulamu bwa Ssegirinnya Muhammad batandise okwogera ebigambo. Naso tulize omulenzi ono. Honorable Alan Sewanyana, oli otya ogamba otya muganda wange? With due respect, olunaku lw'eggulo wankubidde ku ssimu nonga nti oyina press conference era ogenda kuyita olukuŋŋaana lw'amawulire abantu obabuulire ani yakusiba oba ani yabasiba ne Honorable Muhammad Ssegirinnya. Oyongere okukkaatiriza ensonga eyo. Naye it's very unfortunate tizi zino zigenda kuwera ssaawa 6 ogw'emisana sinnalaba ku press conference yonna. Njagadde okussaamu ekitiibwa era nkimanyi nti ndi mukwano gwo oli mukwano gwange naye mbadde njala okukola live ku ssaawa ndowooza nga 10 ez'akawungezi k'olunaku olwaleero abantu bajja kumanya bajja kutegeera kubanga twetaaga okumanya abantu beetaaga okumanya kadi egenda kukuleetera obuzibu Honorable Sewanyana Alan. Owulira endiga nenga kadi yagamba genda okuleetera Sewanyana obuzibu. Mbu Sewanyana ayogera byayogera kubanga ayagala kadi ya National Unity Platform. Kadi eyo Ssegirinnya gye yalwanirira gye yalwana okufuna n'agifuna n'afunira enembwada omulimu. Okitegedde kati omulimu gwaggwaawo kubanga bayagala okulya ebingi ne bagende wa Mpuugamaana n'abatwale wa Museveni n'abawa ensimbi ne bajja obulamu bwa Ssegirinnya. Era nze buntu bwagamba nti boyoona ali mu lukwe ali omu ku abo abajja obulamu bwa Ssegirinnya sikirulinga out nkikkiriza. Lwaki? Ssegirinnya yali akyali mulamu awo yakomerawo okuva mu ddwaliro ono nga ye byamugamba nti kolayo katambi ogambe bampa akalulu togenda kusobola nze ngenda okudda mu kifo kyo. Okitegedde ono nga byaliko ezo na stress zatta Muhammad Ssegirinnya. Era njagala okyo Ssegirinnya yali nga ali mu kkomera ono ye yakwata maama wa Ssegirinnya ne mukyala wa Ssegirinnya n'abatwali wa Anita Amongi. Otegedde nze nganze gwe mwabuuliranga ebyama nze nganze yabalinga okumpi nze nganze yakola buli kimu kulaba nti buli kimu kitambula okulaba nti muva mu kkomera. I know era nga naawe okimanyi nti mmanyi bingi nnyo bye mmanyi. So Honorable Alan Sewanyana mumuntagingire with due respect njagala kube press conference gye yayogedde otherwise kati wano wetulaga wazibu nnyo babuulira. Nze nganze sobola kukkiriza legacy ya muganda waffe Honorable Ssegirinnya Muhammad kufa togge. Ekyo kyo munansonyiwa sijja kukkiriza legacy ye bambi kufa togge basebo ne bannyabo. Honorable Alan Sewanyana senga kikulema mu ssaawa okuva kati zino ziri ssaawa zigenda kuwera 6 ku ssaawa 9 nga tonnatuuza press conference nga tonnagituuza kubuulira bantu ani yabasiba omutuufu. Kubuulira bantu ani yabasiba omutuufu. Luwemba Nzija basebo ne bannyabo Luwemba Nzija. Ekitegeezo manya ani yasiba Ssegirinnya ne Sewanyana. Olaba you speak finally mujja kutuwa amazima ebituufu biriwa mubadde mubimanyi lwaki ujjo toyogera. Ssegirinnya n'atuuka n'okufa n'avambulamu obwensi n'otatugamba naye ng'omanyi. Okitegedde Emandwa bwanika ku ssaawa 10 ez'olunaku olwaleero singa Sewanyana tuuza press conference kubuulira bantu ani yabasiba nanvayo gye mwavayo mukomera nzija sijja kukkiriza muganda wange byakoleredde ebbanga ddene kufiira togge. Ekyo nkibabuulira Luwemba nja kusigala nga ndi independent nja kusigala nga ndi independent mind. Ekitegeera yes saagala ekitegeera Sewanyana saagala kadi ekozese bya kisiru kubeera public nuisance. Ekitegeera nze ndi wano I don't support Honorable Mpuuga. Nate but byogera biraga ntoze kulwanirira Mpuuga. Sewanyana yaga kadi kambuuze ono amanyi nnyo okusinga abasibe.
Oshegede Sewanyana bamusiba ne Seggirinya Kyagulanyi Ssenambo yalinga agenda mu kkomera yabasanga ngayo babiri ne bamufuwa akaama bo babiri ndi president kubuulire Mpuuga oyo yaye mabega wa bino ebintu yatutwale wa Museveni batuwa ssente ekintu kyatwokya kati ono ataalinga mu kkomera eyataaliwo nga Kyagulanyi bamufuwa akaama yavaayo awakanya eyafuwa Kyagulanyi akaama gwe bafuwa akaama Kyagulanyi ngeyakamufuwa Sewanyana nani ne Seggirinya God for Seggirinya kitalo nnyo yatuvaako Mukama mumuze mirembe Sewanyana akyaliwo Kyagulanyi amugambe jangu ngambe bye mwaŋŋamba nga mukaama nga nze obakyalira mu kkomera obigambe ensi nemekuba nga nze nzekka abimanyi Sewanyana najja n'ayogera bye baagamba Kyagulanyi exactly bye bamugamba nga mu kkomera embadda n'eva eri nga tesenyezza mannyo ne bambira Kyagulanyi mbu Sewanyana ayogera ebikyamu bakuba kaadi togamba yagenda byogera mu kkomera nga Kyagulanyi yagenze mu kkomera yali ayagala kaadi era Kyagulanyi yayagadde ajjeyo amazima byo gamugamba mu nkukutu abyogere mu lwatu okitegedde kati awo n'ataali mu busibe nibakuba nti diru yagirimu kati mbawulereza Mpuuga maana obwavu saagala okole bya kisirusiru Honorable Sewanyana saawa 10 njagala saawa 10 zigenda okuwera nga Sewanyana Honorable Alan Sewanyana Makindye West otuusizza press conference nze Luwemba nja kusigala nga nyimirira ku kigambo kyange ku nsonga yonna ekwatagana ne Honorable Seggirinya nja kusigala nga nyimirira naye kubanga ekyo naawe okimanyi bulungi nnyo Sewanyana okumperekera ku kitebe kya Nuupu okimanyi bulungi nnyo nti wali otuukiriza bigambo Seggirinya bye yagamba nga ali nsambya nti Luwemba ne bwe nnaabanga nfudde oyimiriranga ne bw'onoofuna obululu busatu nja kuba musanyufu byonna nja kubyogera ku ssaawa 10 olunaku olwaleero ez'akawungeezi basebo ne banya mumbeere bulungi Seggirinya yali akuwa obusika obw'okumusikira ng'afudde ku bubaka bwa paalamenti ng'abukuwa akwebaza ki kubanga olina ebyama by'osirikidde kubanga waliwo by'otayogera ebino byadde byakusaaga naye ebyavuddeko Tirinyi ebyavuddeko Kanaaluzaala ebyavuddeko Kagumba Weegoge Kyagulanyi okuvaayo n'alaga ensi amazima Kyagulanyi agamba nze saagala bintu byakuŋŋamba mu nkukutu mubyogerenga mu lwatu kati abantu bali mu kutomera batomera kubanga ajjeyo amazima baagala bajje bamusange mu office bamugambe president asirike okitegedde Kyagulanyi tebamutomeza bwobanga bw'obiŋŋamba mu nkukutu bya Muganda vaayo obiŋŋambe ne mu lwatu ensi ebitegeere okitegedde sooka owulirize ebitabudde abantu kyamukisa mulungi nti ne Honorable Alan Sewanyana naye wali wano bwekityo bwe kyabadde era ujjukira emboozi gye twanyumya nga muli mu kkomera naye nga mwami Seggirinya Muhammad bwe okitegedde ojjukira emboozi gye twanyumya nga muli mu kkomera okitegedde si ojjukira emboozi gy'oŋŋambye mu ofiisi oba gy'oŋŋambye emagere wabula nga oli mu kkomera kati gwe atali mu kkomera n'ovaayo n'ovevenga iwe nagenda nga mu kkomera nga ga Mr. President tukuwa ekitiibwa tetwagala kutobera abakulembeze botuwadde naye omumyuka we yatusiba wagwan byenjogera Honorable Sewanyana bya bulimba oba bituufu bw'oba osobola semberako wano just confirming ebyenjogera bya bulimba oba bituufu bwekityo bwe kyabadde nsabo kankwe eddakiika emu kati Mpuuga abuguutana ne Museveni amuwa omulimu President wamulaajaniranga nga tumugamba nti President ebintu bino byali Masaka e Masaka waliyo abakulembeze b'NUP naye lwaki ddala bajja ne bakwata ffe ab'omu kibuga Kampala ekyokubiri nga n'entambula y'enneeyisa y'abakulembeze baffe abamu naddala mu kitundu ekyo teyali nnungi ng'ogyetegereza bulungi nga bw'obigatta ogatta n'ogamba nti mukulu walabika waliwo akatagatta bulungi waliwo ekitatambula bulungi kirabika
abakulembeze naddala abaka bava Masaka babimanyi ku bintu bino okutusinga. Bani waliyo Honorable Mpuuga ne wabeerayo Honorable Bwanika, waliyo Honorable Nakabuye, waliyo Honorable Kayemba Solo, waliyo ababaka abalala bangi naye ng'okusinga yali atukulembera mu Parliament ebiseera ebyo yali Honorable Mathias Mpuuga. Nebokuma, I understand si buli omuntu alina gye nnyina naye bali kwewaayo n'obaako ky'oyogera. Ate ndowooza nekyatayogedde nakyo mukitegedde. Mukitegedde ebigambo Ssewanyana byayogera bye twatandise nabyo nga Ssegirinya yeebuuza lwaki abali e Masaka bo tebabagambwako, si be baasibwa lwaki ffe abali e Kampala. Ate owulidde n'enneeyisa yaabwe ng'etambula ng'ekibaata, buli atambula ng'ekibaata aba kibaata. Buli muntu wajja mu kubeera n'abagamba mumanyi mwetondere General Museveni mukkirize bye yabagamba okukola, omuntu oyo aba kibaata aba wa General Museveni nga bw'akolera. Kati era omuntu yakolanga ebyo ye Mathias Mpuuga Nsamba finito. Kati mbu yafunye abamuwolereza bakuba ekikopo. Ndowooza olaba kati gye byaggweera oba mukitegeera olaba gye byaggweera. So Luwemba Luswa officially kati otulaze nti okolagana n'Empuuga kuba kati gw'oteekawo diversion. Twagala okutuuka ku mazima nga gw'oleetawo ekirala. Olunaku lwonna olumaze ng'otiisatiisa n'ogamba ngenda kukola video, ngenda kukola live, sigenda kukkiriza Ssegirinya gira bw'ati, ngenda kukola live njogera amazima, njogera ani yatta Ssegirinya, ngenda gikola. Kati kankubuuze Luwemba, ebbanga lyonna abo obadde omumanyi yatta Ssegirinya n'eyamusibya obadde olinda ky'okumwogera. Baganda bange mushalinge video tugende mpola mpola sobanga twogera amazima. Oyo yennyini alina okubuulirwa amazima tugamugambe. Kukitegeera. So Ssegirinya actually kantandike bwe nti Mpuuga ono omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze n'amugamba amazima oba n'ayogera amazima ku press conference eyabaddeyo. Mpuuga abadde yeegasegase ng'alowooza omukwano gugenda kukomawo. Sebo Mpuuga tewali mukwano gugenda kukomawo wakati wo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne bwe gwandikomyewo n'enkolagana ne bwe yandikomyewo ffe kennyini tugenda gitta. Ffe babbuloga ababeera wano bafuutu soja ababeera mu kibiina ekya NUP ne bwe wabaawo enkolagana wakati wa Mpuuga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ebadde ezzeewo ffe kennyini tugenda gitta. Ngenda fuba okulaba nga nzita enkolagana. Abantu bangi bapuushinga ekintu kino okuli Charles Peter Mayiga Katikkiro, okuli abantu abalala n'abamu ku bannaddiini abakatuliki n'abali emmengo bapuushinga enkolagana ya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'Empuuga eddewo. Era bw'omulaba bino mbadde nduddo bibagamba naye bw'omulaba babategaatega obutebe, babatega batuule wamu, baagala banyumyemu. Nga bw'onoobeera ne muwalawo ng'owulira olina omulenzi gw'omwagaliza ow'omugagga. Kati n'otandika omutumaatumayo, n'otandika omumutega, n'otandika okukola bw'ati enkolagana ejje. Kati ne bano kye bakola. Naye tubabuulira eno enkolagana eyafa wakati wa mukulembeze wa Kyagulanyi Ssentamu yali ku mazima. Amazima ge gatta enkolagana. Pulezidenti wa Kyagulanyi Ssentamu buli omu amumanyi ng'omusajja ayimirira ku mazima. Oba mukitegeera. So bwe wabanga issue ey'ebitaano ssente y'omuwa omusolo Mpuuga gye yabbanga tennaba kutereera, tewaliwo kigenda kubeerawo. Oba amawulire mugawandiika mutya oba mugawandiika mutya, tewaliwo nkolagana egenda kuddawo wakati wa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omusajja Mpuuga, era tetugenda gikkiriza. Sheyalinga video. Kakati Mpuuga oluvannyuma lw'okumugamba ku mazima timunnange ekintu ky'aba Ssegirinya wakirimu, ate nga kituufu yakirimu. Ne Ssegirinya yennyini omugenzi yakyogera n'agamba abasajja abo ab'e Masaka bwe babanga ddala ebijambiya bibadde Masaka, Mpuuga nga teri amugambako, Mpuuga nga teri amwogerako, ono ow'Akalevu Bwanika nga teri amwogerako, bo nga tebababuuza, poliisi tebakwata kubabuulirizaako eby'e Masaka, lwaki ffe ab'e Kampala ebakutte? Ebyo byonna Ssegirinya abyemulugunyangako. Ate Mpuuga bw'oyinza okulowooza tewaliwo bujulizi ku bigambo ebyo, naye ggwe va ku kintu kye bayita Nuupu, kuviira ddala ku mukulembeze naffe abaawansi. Era bw'obanga oyogera naffe okimanya ffe amazima tusigala nago.
ojja kubeera surprise Mpuuga ogwewe ekigu nakulaba eyogerera omukulembeze waffe ebigambo ebinene Mpuuga ng'agamba kati oyo akutte enkyukakyuka simanye yasubira batwala mu Uganda empya bwe yali tannajja mmwe nga temwatwala abantu mu Uganda empya amaze kujja ne mutandika okukemettererwa emmeeme mutandise okuteekawo ebiboozi kati muli kukifiiriza Mpuuga yogera amazima ku nsonga za Sseggirinya era kyekyo kye twagamba nti Sseggirinya towummula fight hard misa update Mpuuga ekituufu okimanyi era Mpuuga okimanyi nti wakirimu tojja kujjayo ebigambo mbu kati watandika kujeregera mu Munnayuganda akyawe Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo tekisoboka ebyo byojeregerera mubaddewo ebbanga ddene Mpuuga olabye mubadde mu byabufuzi nga mubadde temutuuka mu Uganda empya wali Mpuuga wali tolabanga yadde ne ku kye bayita leader of opposition era nga tokirootangako paka Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja kati otandise ojeregerera tugenda faafaagana gwe tugenda kufisizanga wakadde kubanga akaddeko ko weekali tukafuna amaanyi gonna ge tumalira ku Museveni ne mutabani we bwe tunaaba tufisizaawo amalala Mpuuga tugenda gakuteekako ofubyeko okulaba ng'osendasenda ono gwojeregera Robert Kyagulanyi Ssentamu gwoyita omubi ofuba okulaba ng'okolagana n'abantu abamu babasendesende omukwano gwammwe guddewo kuba okimanyi bwe mutaddamu gwe political career yebeera nfu kati gwojeregera ate gwoyagala muddemu naye nze ntandise enkugamba Mpuuga tetugenda kukkiriza nkolaganaayo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu eddewo paka ng'okutta essente y'omusolo obeere ng'ogizaayo bukadde 5 ate wagasseeko n'oli obukadde obulala 10 bwebo bukadde kati 6 Abannayuganda bwe bakubanja era ne mwami Katikkiro nkuwa ekitiibwa yonna gy'oli tofuba kulaba ng'osindiikiriza ekintu ekitaasoboke ekintu kiri ku mazima kati mwenna abali ku vidiyo eno mbadde nsaba mbabuuzi singa omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu addamu n'akolagana n'Empuuga Abannayuganda tebajja mubuuza nti ssebo watugamba oyo yali 5 era n'obujulizi ne buva yali 5 kati mukolagana naye wabizzizaayo yabizzizaayo oba si Abannayuganda bajja kugamba kati bazigabanye okitegeera ebyo bye twewala era bye njagala n'abantu mutunuulire mwenna abali eyo abapangapanga abali eyo mu Bukatuliki abamu n'abali Emmengo mupangapanga enkolagana eno eddemu naye tesobola kuba naffe abantu bajja tubuuza omukulembeze sente yazizaayo kati Mpuuga 5 bye yalya yabizzizaayo yeetonda mukolagane yalekulira omusajja ono ekintu kino kyonna yakirimu yakikolera ddala kuva wansi ekyabasseggirinya ng'ate ayagala atuuke wali waggulu abeere muwanguzi ng'ayagala atuuke wali abeere mununuzi akole negotiation ze agambe yeroya omusajja ali talina na certificate mukkiriza okupracticinga naye yagenda mangu nnyo asobole okudda Bobby Rush Media nkutumiddeko muganda ng'ogamba otya asobole okujja awolereze bagambe nti abasajja abajjeeyo ayeddize ba MP bonna deni amala okujja wanene okukompitinga mugundi omanyi ekifo ky'obwa president nakyo bakikompitingirako ow'ekibiina kituuka akadde kati atuuke wano ssebo yeetyebeke wali ekibiina abeere ng'akitutte byonna ebyamulima kati asalawo okwonoona kati ali ku ffenna tubifiirwe Mpuuga tetugenda kukkiriza Mpuuga oba oyagala genda mu kkooti oludde nawo serving omukulembeze ffenna tugenda kwesitula tujje ku kkooti ekisinga okuluma era ekiruma buli muntu kwe kubanga Mpuuga yasibisiza Eddie Mutwe Mpuuga Eddie Mutwe yakola ki musajja wattu Eddie Mutwe musajja atalina buzibu mwe mwali mulabeko Eddie Mutwe ng'akuba oluyi omuntu yenna nze Eddie Mutwe kyali wange ne wobanga tondaba anombu nno wali emabega nti nno twekubya nnyo ebifaananyi n'ebipostinga Eddie Mutwe bwe ngenda ku kitebe ye muntu gwensinga okunyumya naye Eddie Mutwe tasobola kusonga muntu lugalo Eddie Mutwe tasobola kuba muntu luyi naye Mpuuga Eddie Mutwe yakola ki Eddie Mutwe yakola ki osobola okuba ng'omusibisa nabukeera Susan oyagala kujoyininga you want to join oyagala kuŋŋamba ki nabukeera Eddie Mutwe yakola ki sooka obeerewaawo nja kuleeta okutte Eddie Mutwe alina omwana akyali na wa myezi bwezi mukyala waali maziga maama waali maziga bonna babadde aliisa takyasobola kubaliisa enjala ebatta mumukutte mumutulugunyizza
ekisinga okwewunyisa nti Muhoozi yakwata Edi Mutwe n'amutulugunya n'amala n'amukwasa Mpuuga nti wuuyo mugatte ku fayiro ye eri gy'ovuga. Okitegeera naye nga Edi Mutwe yakukola ki? Bw'oba ofaafaagana na Robert Kyagulanyi Ssenta mufaafaagana naye bano ba Edi Mutwe osiba baakinga nabo balina famire ez'okulabirira. Waddira binnamawule biri awo bitunula ng'ebitategeerekeka byonna n'olaba obwalawala nti kannamawule naye nga tekanyumira na mu kamera. Kali awo konna konna ennyindo tezitegeerekeka kazimbye amaaso obwo bwe yayitamu n'abutega asobole obukozesa bugambe mbuno ba Edi Mutwe bankuba simanya banziba. Obwo bunnamawule bweyo obusiwuufu obuli e Masaka obuwalawala n'obusajjasajja kwokwatira abaana baffe obasibye. Gaddafi ali eyo kyogamba mu Gaddafi ku nsi kuno talina bantu baaliisa kati ani abaliisa ku ssaawa zino omusibye. Okitegeera okutta akireewo naye mumanyidde ddala bulungi omuntu atasoboladde n'okukusongamu olugalo. Okitegeera nti ono Edi Mutwe yekka. Yes. Okutta akireewo atasoboladde n'okusongamu omuntu yadde n'olugalo akireewo atakubanga na ku muntu luyi. Famire ya Kireewo eri eyo mukazi we simanyi na kyalya ku ssaawa zino naye byonna Mpuuga yabireeta. Abaana be tetumanyi oba bakyasoma NUP yegezaagezaako byonna Mpuuga yabireeta. Kati Mpuuga Kireewo yakukola ki? Bw'oba tonneefuulaanyiize nnyo olw'okuba nti baakugambye amazima Mpuuga Kireewo yakukola ki? Bonna gw'obasiba. Simaati wa Kyagulanyi teyaliyo na Masaka mu kuziika eyo gye mugambe wa Pascal naye amutadde ku fayiro ye. Simaati yakukola ki? Kati ekisajja Kimpuuga eky'omutima omubi w'ekiti ekisiba abaana b'abantu ate kyo kyagala mbu kyo tukittire ku liiso. Tetugenda kuttira muntu ku liiso. Tetugenda kuttira ku muntu ku liiso. Mpuuga enkolaganayo naffe finito. Mupange ekintu kyammwe newe munaaleetaani finito. Ne bw'oleeta paapa ebeera finito olw'ensonga tonnaakuza sente ya wa musolo oli ku baana osiba. Twawulidde nno ne babodegaadi abalala babanoonya aba pulezidenti bonna baagala bateekayo era baganda bange ng'oli bodegaadi wa pulezidenti yonna gy'obeera eyo naddala kubanga ffe tusulaasula mu ggeto gy'obeera beera nga gaadi ziri waggulu beera ng'oli mwegendereza oba mukitegeera ekisajja Kimpuuga kibanoonya kikolagana ne security direct kikolagana n'abamagye direct kikolagana ne CMI direct ne Muhoozi direct. Bw'oba ogamba Mpuuga takolagana na Muhoozi lwaki Muhoozi bw'amala okutulugunya Edi Mutwe ne yeewaana nti mutulugunyizza ate bw'amala amukwasa Mpuuga bamuteeke ku fayiro ye. Okitegeera bakolagana Mpuuga ensi yonna ekulaba. Awo wali ekibuuzo baatandika ddi okubanga ono bw'awamba n'atulugunya amaliriza atadde ku musango gwa Mpuuga gwe yawaaba baatandika ddi eyo connection ejjeerawa? At least baani mukutte Edi Mutwe nga bwe bibadde luli ne bamutwala mu kkooti mashwa ne bamutwala mu kkooti ne bamuggulako emisango nti bayabadde n'emmundu oba babadde ategeka obuyeekera bamusanze ategeka bayeekera naye ne bamutwala ku musango gwa kuba Mpuuga. Munaye tutegeera badde ngamba Mpuuga wanika genda mwenale mbakuwa obwa minisita ng'ebaabuwa Mmawu kuba kati eno kino kyosiba kikutuka. DA yaddawa Ismail Democratic Alliance abalagi bayita Dealers Alliance yaddawa. Buli kyokola kyonna kyosiba kikutuka Abannayuganda baakubuuka. Wakola akabiina simanya ka movement kawangaalawo nnaku bunaku ani akyakawuliza. Bonna bwe wawa structures mbolonze structure bonna baakwegaana bagamba atuveeko oyo ffe tetuli ku structures. Sebo Mpuuga yakwata structure n'aziwa abantu abatazaagala. Bonna be yawanga structure nga bazeegaana atuveeko ffe tetumumanyi. Oba okitegeere Mase wa Kyagulanyi ogamba otya? Zalena ogamba otya? Fatuma Nayigo ogamba otya? Agnes Nakintu ogamba otya? Abubeka kulamusizzaako mukitegeere. Mpuuga buli kyonna kyakwatako kati yagambye tugenda mu kkooti awendi kati. Mbwagenda twala omukulembeze waffe mu kkooti mbuno simanya amusazeeko amatu g'embuzi. Muganda wange teweetankuliranga bintu batoyagala bujulizi bungi kujja. Ekyo kye nninza okugamba
kubanga nze kyemmanyi nze fe ebiseera ebisinga mu politics tetusuula gaadi omukulembeze buli waabeera temwalaba Kibalama yali yeegaana Kibalama yatuwa ekibiina kya Nuupu yali yeegaana nti no simanyi ate biki yagenda okuwulira eddoboozi lyaliwulira nga lyogera ojja wulira ku ddoboozi lya Sseggirinya ekyo nkikubuulira ojja wulira eddoboozi lya Sseggirinya andibadde okireka nekigenda kuba tonoonera na budde ojja wulira eddoboozi lya Sseggirinya nga likupiininga Mpuuga ojja nakutya kubanga gwoba olowooza ye Sseggirinya ali mu nga tamanyi bamusiba gwoba olowooza nti ye yali bubeezaawo nga ye bamusiba awummula emirembe Sseggirinya kitege yo alowooza Sseggirinya yali musiru nga tamanyi bamusiba oba alowooza bano abaamukyaliranga omukulembeze waffe n'abalala bo baali basiru mu politics buli kale ndowooza owulira bulungi oyo Empuuga Maana ne musajja we General Kaguta Museveni gwakolera ya ebigambo bino ebipiininga Mpuuga abantu baali babimanya dda nezo Kyagulanyi ng'akyamusiza kasiiso omulenzi Tamale Mirundi yayogera ebigambo bino olwaliro bivuddeyo ku Mpuuga wulira nabagamba nti Mpuuga
mbidde netimba mu constituency emu nga temuli NRM. Was it an omission by Tango Doi? Was it an omission by the Secretariat? Tell me anywhere where NRM did not sponsor a candidate except in that constituency. Which means mpuga wachiwabwe era wemengo beba chovala chiri munyuma cha uvala sogamba mpuga yakala kujja yesimbyo wali kucheni ali beyimba babiri bokka mpuga Bobi Wine ngabo yakola mayinja cha abantu kola ku mpuga waduka mpuga inachi Chwede oyo mugenzi Tamale Mirundi yabyogera nti mpuga wa NRM ate bigambo bigenda byejjayo byokka bana basajja bajja kweyogera ate bajja kwongera enso okubategeera baali batutimba bbula baali batukweka nga fe tulooza mbu basajja balwana nnyo kujjako General Museveni so balwana nnyo kubeezaako General Museveni kyogamba yandibadde mpuuga nga yawaaba emisango muhozi n'awamba n'abuzaawo abantu n'avunaana emisango ku lwa mpuuga namutulugunya Edi Mutwe namukola ebikolobero byonna nga bwabimukoze n'amaana akwata Edi Mutwe namukwasa mpuuga ndi wuuyo eyakusobya mukuwadde muvunaane naye nga amaze omutulugunya naga Kyagulanyi mugezi bano yasooka n'abasoma bati n'abalengera gujukira ebyali ekalangala bakwata abaana bonna mpuuga nasigalawo ng'ayimiridde twali yamukolako buzibu bwonna kubanga ye yali ng'asoma embeera uli onono Muhammad Nsereko yayogera ulira bamusuubiza ambulance and other things bano bamukolamu akatambi bamuyunga sections zisegirinya bamuteeka musango gw'ab'ebijambiya olwenge efitina ne jerase eri munde waabwe ng'eyambibwako aba actors abali mu state tegedde eri munda Segirinya ne Sewanyana bakwatibwa bwe bakwatibwa mwenna mukimanyi basibwa emyaka 2 abalala batandika bazannya mu buzannyo awo wembagambira nti mujjukire nti Segirinya ebbanga lyonna ne Sewanyana lye baabasiba mugende mukebere mu kitabo ekya prisons ekigo abantu abalambula abaana bano mpuuga teyalimu mpuuga yajja ku last hour woza musango nga ayambadde ganduula ne kugamba mbu agenda alambula Segirinya ne gundi ate nga leader of opposition yabalambula yagenda ku last hour